Yes, alright. Nzikiriza nkubuuzeko gwe wenna ayeekuumidde ku channel gaggadde Mamero Media UG. Kansubire olunaku lwa kutambulidde bulungi. Leero olunaku lwa Monday. Obulamu butambula bulungi nnyo. Tewali wannuma ne kansubire naye bw'oli. Nsaasira ku abo abakoseddwa abaviddwako ab'enganda zaabwe ne famire n'ab'emikwano. Mukama Katonda emyoyo gyabo agiwummuze mirembe ate n'abo abantu abaviiriddwako abantu baabwe. Omukama abagumye abanyige biwundu emitima agezeeko okujijja obujja buli kintu kyonna kibatambulire bulungi. Kale amanya n'eddoboozi ka Comrade Chris channel gyoliko Mamero Media UG atanaba kusubscribinga njagala okusaba okoone mu kaawo okoone mu kade obeere ng'osubscribinga buli video gye tuteekayo osobola okubeera nga ogifuna ate tobeerabira ku sharinga ka link kano n'omulala asobola okulaba ku information. Kale tutandikire wa of course Alien Skin we tuba tutandikirawo y'omu ku bayimbi abasinga okutrendinga, and this is the fact. Wabula waliwo ekintu kye njagala okwogerako leero tusoboke tukitegeere bulungi. Story erimu abantu bagenda kubeera ba mirundi esatu. Tuyinamu Alien Skin, tuyinamu VJ Junior, then ne bano akabondo k'abantu akeekolamu omulimu k'okulaga okulowooleza omuntu kyalina okwagala ne kyalina okutegeera bonga be balina okukikusalirawo. Kati nno mu nsi ezikuze oba ensi zino ezijja zikula oba kati katugambe ensi yonna erimu democracy. Democracy abeera bw'ati, omuntu aba ne right okwesalirawo kikyalina okwogera, kikyalina okuwagira, as long as tekirinnyirira ddembe lyo, tekikumalaako mirembe. Kakati omuntu ali eyo ng'awagira Alien Skin, sisuubira nti gwe oba towagira Alien Skin nti aba alina engeri gy'akukosezzaamu yonna, oba waddembe nawe okuwagiramu omuntu ogw'owulira gw'oyagala ku mutima. Naye waliwo video eri current VJ Junior gye yakola nnaku nga 4 emabega kaawo. Nayogerako ku mikutu gwange ogwa TikTok abamu ndowooza mwasobola okubeera nga mugiraba, naye wano tufuna ku kifaananyi ekigazi n'ekigaziya wali tuba brief wano tugezaako gaziya ensonga eyo nesobola okuba nga etegereka bulungi. Kakati munnaye yakola oluyimba, yatuula mu challenge y'oluyimba olwa Alien Skin olupya lwe yakakola lubayita Wayase. Ati oluyimba olwo lwe lusinga okutrendinga kati by the way. Kati wamala tuula mu challenge eyo ne wabaawo abantu abajja mu comment section ne batandika okubeera nga bamuvuma, abamu ne bastickinga video, abamu ne bamuwa reply ez'enjawulo ku platforms ez'enjawulo. Nenvano neebuuza, VJ Junior mwamutuma kuwagira muyimbi ki? Mwegomino gamba nti VJ Junior kwagala obutayagala olina kuwagira muyimbi ono. Sisuubira nti waliwo, tewali yadde n'omu. Wabula naye yakeera bukeezi nkya n'agamba Alien Skin ye muyimbi wange. Lwaki? Alina ensonga lwaki amuwagira. Naye abantu abasinga ekibaluma kwe kulaba nti nno gw'owagira ekyo bo kye batawagira ate nekibaluma. Lwaki okaayirirwa Kamulali gw'otalidde? Tusooke twebuuza ekintu ekyo. Lwaki wandikaayiriddwa Kamulali gw'otalidde n'akukaayirira n'owulira nga oli bubi n'owulira nga ofa? Lwaki twandituuse kweyo embeera? So yeyo embeera eriwo mu kaseera kano nti abantu abasinga balina emitima emikyafu. Baddira amasabo tebakyagendayo bugenzi, wabula amasabo kati baagazimbira ddala ku mitima gyabwe. Ebibafuluma bya bulogo tebaagaliza, balina empalana, balina effutwa, balina empisa embi, nti omuntu atuuka to an extent nti bw'awulira ng'omuntu tamwagala asuubira n'abaliwo bonna okubeera nga tebamwagala. Tetumanyi nsonga lwaki abamu tebaagala Alien Skin, naye zeekuusa ku politics. Abamu zeekuusa ku politics naye ne balowooza nti ebintu bino bibiri bitambulira wamu. Olina okubyawula, music ne politics bintu bibiri bya njawulo. However much nti kati politics yakuloosinga nnyo n'ayingira mu ndongo, naye weekako olowooze nti Alien Skin muyimbi. VJ Junior ekisooka muntu wankyukakyuka, ekyokubiri muntu awagira Alien Skin ogutali musango. Oli muyimbi, ebyenkyukakyuka biri political. Regardless the political party, waliwo ekintu ekitugatta ye music, ye sports, ge masinzizo, ze public transport,
ge malwaliro ebyo bigatta abantu bonna but people have failed to understand bone badira buli kintu ne batandika okukigerageranya mu politics ne bakiseekaawo so ebintu bino bizze bikula ebbanga ddene bizze bikula abantu batandise okulowooza nti buli kimu kirina kubeera political batandise okusiga obukyayi batandise okuteekawo empalana nti kati tumuboole temuddamu kulaba films as who you as who ebiseera ebisinga tulina okumanya ekintu kimu olaba ne Katonda kennyini ku nsi waali eyatutonda naye ate yatulekerawo ne sitaani n'atuwa option gw'oli wa ddembe okugoberera sitaani oyoba oli wa ddembe okugoberera Katonda eyakutonda ebisigadde oli mu meetinga mu future nowere ennemba naye nakugamba lwaki wandekawo n'ogoberera sitaani ye yakuwa option that is democracy naye tosobola kugamba nti gw'oli wankyukakyuka oli mu kulwanyisa dictator naye ate gwe kennyini naawe ebikolwa bye bya dictatorship gwe kennyini tobadde kyakulabirako kirungi nti oli bw'avaawo nzajja ngenda kubeera mulungi wabula oddira ono omuntu nti talina kwagalwa gwani yakugamba mbu Alinskin talina kuba n'abantu bamwagala era kiki mwamutuma tali mu public office talina buweereza bwonna bwe mwamutuma muyimbi yajja buzinga era muyimbi omulala bwe yajja naye abantu abamu banyiivu olw'okuba tayogera bye baagala ayogere ye muyimbi ali independent yeerandiza yekka ayina kwogera ekintu ekimugattako era ekimuli ku mutima because ddembe lye naye sofa awo nga tuvuddewo Alinskin yalina oluyimba olutrending actually nyimba waliwo Watagwan waliwo ne YSC yimba olwo yakomezaawo ekika mwabajjukira emabegako waliwo n'ekika bashonipo kye bakubako emabegakaawo n'abayimbi abo okuva mu nsi babayita batya bano okuva eno mu Brazil naye eyo munda nga beekweseeko eyo munda lwakuba mbeerabidde babayita ekika ekyo bakiyita reggaeton kati Alinskin mwabadde batakimanyi oluyimba luno yakomezaawo reggaeton vibe eyo oluyimba olwo yakubye wayase lutambulira ddala bulungi nga reggaeton kati vibe lulina ekidongo mu kilabu lwe luvuga lwe lusabula buli wamu wonna abaana bavibingirako naye era bw'osanga munnanga abantu abali eyo abatayagala Alinskin batandika okunyiiga ne batandika okukolima nti oyo yagwa nti oyo twamuzira mwamuzira ate nga muwuliriza ennyimba ze yagwa lwaki mumwogerako lwaki temunoonyaayo abatanina bakugwa ne mwogera kwawo naye era mwogerako ono gwe mugambe yagwa ekitegeeza it is the other way around because mu nsi tebakulimba teri bantu bagenda kwogera ku muntu yagwa mu Uganda tulinamu abayimbi abasoba mu mutwalo lwaki mu bayimbi bano bonna always public epininga bano abantu bonna baagala okuyisaawo waabwe always bapininga linnya eri Alinskin gwe basooka bw'atabaanukula ne banoonya kati naalwawo n'okubaanukula ennaku zino because yamanya mumunoonyezaako mawulire mugezezaako okumulwanyisa ne bigaana TV zigezezaako ne ziremwa ezimu ne zisala n'okudda kati zikola big up to Galaxy eyo yalemerawo n'esigala ng'eriroyo ku Alinskin mu mbeera yonna mu muyaga gwonna gwayiseemu esigadde eriroyo eyimiriddewo nnyo Galaxy mwebale nnyo waliwo ne abalala bakikola nammwe mwebale nnyo naye waliwo n'abaana ababadde beefudde bakafitino abaazimba amasabo ku mitima nga tebaagala Alinskin naye nga beerimbise mu bintu by'obufuzi nga bemwayisiza emizannyo gyabwe ne kati obalaba era baddira story za Alinskin ezitrendinga ne baziteeka ku platform zaabwe eza TV amawulire bagajja ku TikTok kyova olaba nabagamba kati TikTok eno yawamba TikTok eyo gyolaba eyo gye tubeerako eyo buli kaseera yawamba abantu kati amawulire bagajja okwo n'abantu ne batandika okugateeka ku mainstream media zaabwe ne batandika okugazannya so kino kikulaga ki kati generation eno etegeera nnyo ekintu kye bayita social media era omuyimbi kasita amala okuzimba platform ye ku social media neggumira bweti abeera unshakable because n'abawagizi be bennyini basobola okujja ku bivulo ne bamusupportinga nga bayise mu ku social media nga kubafunidde obulango kubafunidde information music wa Alinskin agenda n'ayimba ekabaale
nenga music we asinze kuvuga ku TikTok, asinze kuvuga ku YouTube, asinze kuvuga muki. Then kusako ne bana abasawo ne bagamba fe tugenda kwenyigira mu batimu kafiti no, tugenda kukolera abantu. Ne bazanyanga music wa Uganda, ne bazanya music wa Kibanda, mwebale nnyo big up, we appreciate. Namwe abekweka mu kisenge ne mutandika okuwuliriza ebifa ku Alien Skin, ebifa ku kibira, namwe tubabuuza ko nti how are you, mugamba mutya, obulamu bubatambulira bulungi. Never naye. So guys, mwebale nnyo kusupportinga Alien Skin mwenna abawagizi be, mbabuuzaako nange nyongera okubasiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ennaku z'omwezi nga 22 waliwo omuyimbi Biba Uganda agenda kubeera ku Tavern Woods awe Kabuusu. Mugenda mumuwagire mwenna abali mu Uganda abandisobodde okugenda, namukyazaako luli ku TikTok era nja kwongera omukyazaako mu maaso awe. Then Edwin Kinaawa Kawuma Kinaalwa agenda kubeera ku Divine Village ennaku z'omwezi nga 3 November. Ne Dine with Edwin Kinaawa watu yagitumye event ye Dine abadde mu industry for 12 years and above ngakolobwa MC. Kintu kibadde kitambula bulungi nnyo, mugende mu supporting. Ate Queen Shiba ennaku z'omwezi 4 tugenda Cricket Oval, ticket ye mitwalo 2. Ndabuzaako for God and my country, Ssaabasajja Kabaka awangale n'abagereka agerekera Buganda. My name is Comrade Chris. Peace.